Honorable Rose Namayanja yafunye eggumba lye ery'okugulu okwa ddyo mu kisambi lyamenyese emirundi ekisukka mu ebiri. N'ekyo abasawo kye bakoze ekiro kikeesezza olwaleero kwe kulaba nga bagattagatta amagumba ago agamenyese bagazzeewo. Balina ekyuma kye bamutaddemu okulaba nti kyongera omuwanirirako. Naye Dokita yakulidde omulimu gw'omulongoosa Dr. Isaac Kajja ategeezezza nti omulwadde waffe ajja kuba bulungi. Naye kijja mwetaagisa ennaku eziri wakati w'omusanvu ne 14 okuva mu ddwaliro kubanga agenda kutandika kutambulira ku byuma. Ate ayina kino kikola mpola mpola nga obuzito bwe tabuteeka ate ku kugulu okumuluma oba okwalongooseddwa. Naye tiyafunye buvune bulala ng'oggyeko ekyo ekyokugulu. Ekirungi ng'ekibiina nti Honorable Namayanja obwongo bwe n'emikono gye bikyakola bulungi nnyo era tebiina bukosefu bwonna. Mu bulumi obungi ajja genda mu maaso n'okukola emirimu gy'ekibiina kasita eddwaliro linaamuta ne bw'anaaba tali mu ofiisi wonna w'anaabeera kasita embeera ye ejja kuba esusse. Naye ye driver Mwami Isima Ssebunya ne bodyguard basiibuddwa okuva mu ddwaliro enkya ya leero. Kirungi twagala okwebaza bodyguard nti ku kabenje kennyini we kaagudde Honorable Namayanja emmotoka yamukasuse nemuteeka wakati w'emitta ebiri ogwa driver n'ogwa bodyguard. Naye bodyguard